أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Swaibu! 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 Baganda bange mwena ne bannyinaze bakadde baffe bamashek abakulembeze abatukulembedde mu kusaba kwa leero balwanyi bannaffe mwena assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Baganda bange tusinkanye olwaleero ng'emitima gyaffe menyamivu naye ng'emyoyo gyaffe migumu nnyo ng'ejjinja. Tusinkanye olwaleero nga mikwano gyaffe bangi tetuli nabo olunaku lwaleero naye twebaza Katonda olw'ekiseera kyeyabatuwa, twebaza Katonda olwa byonna bye bali mu kuyitamu kubanga Katonda yatusinga okutegeera, era twebaza Katonda in advance kuba tumanyi ajja basuusa embeera yonna gye balimu. Badde wano nenengera mukulu wa Nubian Adri nsaba obubire ku bantu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nedooza bingi engeri gye tuli mu baganda baffe abasiraamu. Wewaawo nze ndi mwana w'abasiraamu, jjajja nga zaala maama yali musiraamu, mukyala musiraamu wa myaka 97 naye agakyamukuumye. Era bulijjo ntera nnyo okuwanira ku bannange nti empisa ennungi ze mulaba nnina ke kalandiiraako. Naye muganda wange Nubian yasinga okunsembeza ennyo ku busiraamu, nange ne musembeza ennyo ku Kristaayo. Nanjagaza obusiraamu ne mbutegeera naye n'ategeera eddiini yange. Eyo nno ye Uganda empya nga abantu bakwatagana wadde bamawanga ga njawulo wadde amadiini ga njawulo. Nti yali musajja Munubbi, nze ndi musajja Muganda naye nga tukwatagana ng'abooluganda kuba ekitugatta bye birowoozo bye tulina. Lwaki njogera nnyo ku Nubian? Kuba to me he represents Islam. Ne bwe twali mu ghetto, ne bwe twali tukyalina okukyakala kw'abavubuka, ye muntu gwe mmanyi akyasinze discipline, abamumanyi munanjulira. Nga ne mu kusiiba ng'abamu nga tetwabanga n'abasiraamu naye nga mulya mwekwese olw'okuwa ekitiibwa enzikiriza ya munaffe. Ate nga mwana wattu buli otuba mu kusiiba, Nubian yasiiba naye emikisa ffenna tugifuna wamu. Kati nno kyekyo ky'omuwendo eky'okubeera n'abasiraamu. Era ndi musanyufu nnyo olwaleero tutusabye ffenna. Guno mwezi jjajjange yankuza antegeeza nti mutukuvu nnyo era tosobola kusaba kyoyagala Allah n'atakikuwa. Nga bwe mbagambye tusinkanye mu kaseera kano ng'emitima gyaffe menyamivu, si ku lwaffe ffekka aba people power ba NUP naye eggwanga lyonna. Ate ng'okunyigirizibwa tekwekulira, kyatandikira mu baganda baffe abasiraamu si mwaka gumu 2023 egiyise ne batemulwa bamashek ne batemulwa paka kati tewali ripooti yali efulumye, tebakinnyonnyolangako ekyo. Era ne wajjawo n'okutya nga abamu batya n'okukyogerako, ne bakwata abaana b'abasiraamu ne babuna mu makomera. Buli muntu yenna kabe nga si musiraamu n'omubuuza, abantu abasinga okubeera mu makomera be basiraamu. Kugamba gulinga omusango okubeera omusiraamu wano mu Uganda. Basiraamu nomali be babadde nga bakyogerako bokka bokka, naye buli woolaba ekizibu nga kituuka ku mulala n'otokyogerako kiba kisonze bwo. Yandibadde musiraamu asuubirwa okwogera okwenyigirizibwa kw'abasiraamu, kuba oba oliawo bangi balowooza tikiri ku saidi y'abasiraamu yokka. Tekyakoma myaka giri egyayita, nze ng'omuntu wamu ne bannange bwe twatandika okwogera ku mazima, olwo ne tufuuka balabe baabo abali mu buyinza ababalina emmundu. Era ng'omuntu yenna yenna kuba mukwano gwange oba okunjogerako obulungi ebizibu bwe bibulitandikira. Mwalaba Sheikh Anas Kalisa yalinga musajja ali bibye, naye kasa yatandika okwogera obulungi ku Kyagulanyi naye yafa bw'atyo. Enfa ye tebaagitunnyonnyola. Wakiri abalala baatugambanga nti COVID naye ye tebatunnyonnyola nfa ye. Mukadde wange, mukadde waffe Sheikh Nuh Muzata olw'okufulumya ng'eddoboozi ye n'ayogeranga mazima,
naye yafa bw'atyo paka kati tewali asobola kunnyonnyola nfa ya Sheikh Muzata. Ate ekyennaku ekiri ku gavumenti eno tubyogera kuba tukyalina omukka, Katonda kyatuwadde omukka. So tulina okukozesa buli kadi ke tulina okwogera amazima, okumakinga sure nti tuleka amazima ago ga plantingiddwa, kubanga abanyigiriza Bannayuganda bafuba bakulwanyise mu bulamu ne mu kufa. Tumanyi bulungi nti Sheikh Muzata yabyogerangako era yatugamba n'atugamba naawe yekiriranya bajja kulya. Omugezi Muhammad Kirumira yatugamba ayogera afa, n'atayogera afa. Allahu Akbar. Yensonga lwaki tulina okwogera nga tukyalina omukka ogussa. Njagala okibalaga baganda bange era namwe mufumiitirize nti oluvannyuma lw'okola fe abasinga kyetukkiriza ng'okugyawo omuntu ate bafuba n'okulwanyisa memore ye, kubanga tukimanyi nti Sheikh Muzata yalekanga zikutuba nyingi eziri recorded. Obeera otambula ne bw'obeera Dubai ne bw'obeera America, Munnayuganda bawulira Sheikh Muzata wadde ali Uganda wadde ali Magombe, era tukyawulira Sheikh Muzata. Ne bafubye nnyo okulwanyisa the memory of Sheikh Muzata. Njagala okubategeeza baganda bange abasiraamu, okulwanyisa memory ya Sheikh Muzata n'okuswaza erinnya lye, eyo si mistake, eyo si nsobi. Okulengeza erinnya lye n'oddimalamu ekitiibwa newankubadde yamala dda okufa, eyo si nsobi. Bagezaako okulwanyisa obukulu bw'eddoboozi lye, kuba tumanyi nti omuntu kasita ayogera amazima ne bw'aba takyaliwo, amazima ago gasigala gakwata ku bantu basigadde nga bakyali balamu. Ensonga lwaki tukyasoma ebigambo by'aba Malcolm X, ensonga lwaki tukyagoberera aba Martin Luther King n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Tekyakomaawo nga bwe mbagambye, ffe abamu twali tulowooza tuli safe, ne kijja ewaffe mu Bakatoliki. Gwali tegunaba kuyitawo mwezi nga asisinkanye Bishop Kagwa. Munajjukira nti Bishop Kagwa ffe tuli ba Luganda, kuba ffenna tuli ba Mbogo, era batukubako tiyagaasa olumu nga tugenze mu kigwa kyaffe Emugulu ewajjajjaffe Kayira okuŋŋaana ng'ab'Embogo. Ogwo musango okubeera mu kika ekimu ne Kyagulanyi, kubanga ayogera amazima. Era Bishop Kagwa naye yafa bw'atyo, paka kati tetunnyonnyolwanga nfa ya Bishop Kagwa. Tekyakomaawo, zaali tezinaba kuwera ssaawa 24 nga Ssaabasumba waffe Dr. Cyprian Kizito Lwanga asitudde eddoboozi lye n'abanja abaana ba Uganda abawambibwa nga tebalina musango, naye n'afa mu ngeri bw'etyo, era byakomaawo. Kati fe abakyali abalamu kikulu nnyo tukiteeke mu bwongo bwaffe, kubanga tumanyi nti tebasobola tutta ffenna ne batumalawo. So tusinkana olwaleero mikwano gyange nga byonna tubirabye ebituuse ku abo ab'amannya, naye nga biri mu kutuuka ku bantu bangi nnyo. Ne bwe twogerera ssaawa zino waliwo gwe bali mu kukuulamu enjala, ne bwe twogerera ssaawa zino waliwo gwe bali mu kuba emiggo egyalekereke nga talina musango. Tuli wano olwaleero nga tusabira baganda baffe, abo abaatemulwa, abo abaabuzibwawo, n'abo abali mu kuvundira mu makomera nga tebalina musango. Bangi nnyo mwabasobola okukomawo, mumanyi babakwatanga olwampaka ne babambaza ovulo oba akakofira ka people power ne bakuba ekifaananyi, kubanga bagufuula musango. Ne babateeka omusango nti bambadde ebyambalo by'amagye. Naye mwenna mulaba n'amaaso gammwe ekigenda mu maaso n'essaawa ya leero ekyankwanzi nga basiviliani bambadde engoye z'amagye ziriko ekigambo UPDF, bali mu maaso ga Museveni. Abo tebalina musango, n'ebirala bifaanana bwe bityo. Tetujja kudda mu bitunyiga byokka, kuba n'abatusookawo byabanyiga naffe bitunyiga, era bwe tunaasigala nga tubyogerako bwogezi n'abanaddako nabo bijja kubanyiga. Bakadde bange, ensonga lwaki twesoolayo ne tuleka amatiri bona gonna, kubanga twali twagala okulwanira eddembe lyaffe n'eryabo abalinga ffe, n'okusookera ddala eddembe lyaffe ng'abantu, era kitukyaliko paka kati. Ensonga lwaki baganda baffe bali mu kkomera olunaku lwaleero, kubanga bagezaako, Omugereza kyayita bagezaako bamenya emigongo, bagezaako obbanafuya emyoyo gyabwe.
banafa abamu kumwe mumanyi kibagezaako bakozesa nga bait oba nga bargain oba kabungi bututuukako ne bajja ne bagamba yogera n'omusajja gyayagala jasi kwogera bogeze naye ate banno n'abalala ne babayitamu kubanga Museveni ekyo kyakozesa okwawulayawula abantu atemula omuntu wo ate n'agenda n'apolota abantu be gwe victim ate n'ofuuka nga gwe buzibu era engeri gyagezaako kikola ne mu famire z'abo bannaffe baasibye nti omuntu omu ajja kutuukirira agambe naye waayi oba gwesibisiza banno lwaki toyogera n'omusajja nakyogerako nga siri mu lwatu naye ne mu lwatu nziramu nekyogera nti tetugenda kwogera na Museveni kuba tetulina kyotuteesa naye. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tebalina musango n'ogumu. Bwe balina omusango babatwale bawoze mu mateeka kuba ffenna tewali ali waggulu w'amateeka. Eddembe lyaffe si lyakugula bunusu. Eddembe lyaffe si lyakwegayirira lyatuweebwa Katonda ate ne likakasibwa ssemateeka. Era nga tumanyi tebannakyemalira bangi bakoze ebintu ebifaanana bwe bityo gye buvuddeko naye mwattu bamaliriza bagenzi. So njagala okutwala omukisa guno baganda bange. One, okubeebaza olw'okuguma. Okwebaza famire z'abaganda baffe abo ababuziddwawo, abatemuddwa n'abo abali mu makomera. Olw'oku understandinga embeera gye tulimu n'olw'okuyimirira wamu naffe. Bino twabisuubira n'ebirala bingi nnyo. Bangi tukombye kusibwa, abalala bakuli mu kukombako, n'abalala tujja kusibwa. Naye njagala okiddamu kyogera mu makati wammwe baganda bange Abasiraamu tetugenda kuwanika, tetugenda kukkiriza, tetugenda kwekiriranya. Takbir. Tumanyi tikinyigiriza nnyo famire z'abannaffe. Naye nga nkyakkirizibwa okukyala ekitalya nga tebannaba kutuweera nze ne bannanga bamu obutaddayo kukyala kitalya kubanga buli we tugendayo tuvaayo ne twogera embeera eriyo. Nagenda era ne njogerako ne bannaffe abasibe ne mbagamba baganda bange bano abasajja babasibye wano kuba balowooza kyekigenda okubanafuya nange kyekigenda okunnafuya kubanga bakwata mikwano gyange ab'oku lusegere abasajja bato abatalina musango nga balowooza kyekigenda okuŋŋumya. Era nabo ne bazzaamu amaanyi ne bagamba oba tuvundira wano katuvundirewo tukkirizanga kuba oliba oliddemu bannayuganda 45,000 olukwe. So yekawefube oyo gwe tulimu baganda bange. Manyi bulungi nnyo mu lutalo nga luno olw'okwenunula olw'okuza eddembe lyaffe nga boononye bizinesi z'abannaffe nnyingi nnyo nga bakise bannaffe bangi nnyo nga bangi babawaŋŋangusiza wabaawo n'okuggwamu amaanyi kuba tuze tubiraba abamu ne mutuuka ne mulugamba naye bannange tunaatuuka. Naye njagala okubajjukiza mikwano gyange Museveni anyigiriza Uganda okumala emyaka 35 emyaka 30 bukyanga tutandika kisende kya people power kati myaka 3 newe tumutuusiza mulabawo. Takbir. Ekyo njagala kibawe essuubi kibawe okukkiriza kyono omusajja tugenda mujjako ate tetugenda mbu byakulinda mbulindako okulonda kubanga twalonda ne tumuwangula. Yes, face gye tuliko yakubanja buwanguzi bwaffe. Naye njagala okubategeeza mikwano gyange tibyenzize realizing nze ng'omuntu nti eddembe tebalikuwa oba olina odditwala nalo. So eddembe lyaffe Museveni si yajja oddituwa ffe tugenda okulyetwalira. Ayinza okulowooza nti atupoyeseza kati naye ajja twekanga bwekanzi. Manyi nti afuba nnyo okubasigamu bambega era nammwe bwe muba mutambula mubeere bagezigezi nga ki. Awo nja kukomawo ku nsonga eyo kuba nkakasa muntegedde. Naye njagala okumaliriza nga mbategeeza mikwano gyange nti kawefube gwe tulimu tuli ku kituufu. Tetulina tteeka litumenya, tetulina musango
maaso g'amateeka, maaso g'obuntu bulamu ne maaso ga Katonda. Yensonga lwaki n'abo abatunyigiriza beekwasa buntuntu bulala. So tugende maaso nga tulemeddeko. Jjajjaffe, jjajjange omukadde Hajjat Aisha Kyosimboonanya e Masaka yanjigiriza ekintu kimu ku Busiraamu. Yaŋŋamba nti mu Busiraamu ekintu bwe kiba kikwesitaza, bw'oba olina imaani emala, kikwate n'engalo zo kikole ki? Bw'oba tosobola kijjawo, waakiri kyogereko. Bw'oba tosobola kyogerako, waakiri kikyawe. So sirowooza busobola okulemwa okola ekimu ku ebyo ebintu ebisatu. Njagala obasaba tusigale nga tuli wamu, mikwano gyange. Tuleme kuva ku mulamwa, obulumi bwe tuyitamu buleme kutujja ku mulamwa. Twewale okwawukana mu ngeri yonna yonna, kubanga atunyigiriza awo watwagala nga twawukanye. Amanyi tulina obulumi bungi, bwe tuba tetulina bwe tumalirako obulumi bwaffe, amanyi tuyinza okubeera okemebwa okubumalira ate ku bannaffe. So tubeere wamu, mikwano gyange, tusigale nga tutunula waje tulaga, tusigale nga tutambula naye nga tuli smart, nga tutambulira mulimu. Bano batakyemalira beekanga bwekanza agenda okutunula emabega ng'akawempe bakasseewo. Era yina okubeera enkola yaffe. Bakadde bange, njagala beebaza okutuwa obudde buno, netusabira abaganda baffe. Tulina enteekateeka nga bwe tubadde nga tukikola mu buli Ramadan okusibula abasiraamu, era tujja kuba tukikommunicatinga nga tuyita mu Deputy Secretary General waffe. Tubeere bagumu baganda bange, tetwekkiriranya ate tuleme kugonda. Waliwo omusajja omu Malcolm X, mwagala nnyo, musajja ali Amerika naye yamala n'asiraamuka. Ekyasiramula Malcolm X sijja kigendamu, naye yatuyigiriza ekintu kimu. Yatuyigiriza nti waliwo ekiseera we kituuka nga tebagenda kukuba luyi ku ttama limu okyuse ttama ddala. Era natuyigiriza nti omuntu oyo wakuba oluyi ku ttama eryo, making sure oluyi olwo talukuba muntu mulala yenna gwe gwabasembayo. Ensonga lwaki omujiji gwaffe tulina okumakinga sure nti Museveni yeffe basembayo okunyigiriza, tafuna chance kunyigiriza baana baffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala kupuliza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.